Olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 18 tuli mwaka gwa 2024. Ssaabasajja Kabaka akandudde ku ddoboozi ku batemu ababiri abaagala okusaanyaawo Buganda era nga bano bakulembeddwa Mwami Osei Buhabulwa awamu n'omukyala Joyce. Awamu n'oyo omukyala gwe saagala na kwogera ne Katikkiro Charles Peter Mayiga. Ssaabasajja Kabaka alina ebyama byaguddeko ng'abakulu bano balina endagaano ze baasayininga ne Mwami Museveni nga muno mulimu okubba ebyapa bya Buganda n'okutwala ebintu bya Buganda ebisinga omugaso. So Ssaabasajja Kabaka abadde asiise naye ate alabika nga kakati ensonga agenda kugiyingira mu buteereevu nnyo nnyini ddala. Omanyi bagamba nti omuntu ayinza okukola ekibi, ayinza okukola ekintu n'alowooza nti ategeera nnyo kumbi naye ali mu kweziikiramu. Kati Katikkiro Charles Peter Mayiga n'abantu badde bakola bye bakola nga balowooza nti munnange ebyabwe bitereevu era bino bye bakola bajja bifunamu. Naye ne batamanya nti ate Ssaabasajja Kabaka bigenda kwongera kumuzibula mu maaso. Tulina okukkiriza nti Kabaka waffe ajja kuba bulungi era tulina okukkiriza nti abo bonna abeerimbise mu kumalawo Obwakabaka bajja kutuuka ekintu kino bakisasulire. Katikkiro Charles Peter Mayiga buli kimu okikoze bati akaddeko kaweddeyo. Twongera okutegeeza nti byonna by'okoze ate era ogenda byonna bisasulira nga woobikoze. Enkwe z'okoze ku Buganda, buli kimu ky'okoze okulaba nga Buganda edda emabega kyonna ogenda kyesasulira. Nakisa mukono. Ndowoozayo Sseeri owulidde bulungi nnyo. Nakano kanka kujjukiza olwadde okategeere bulungi nnyo kubanga saagala muntu yeebuzaabuza ng'afuka anaaba. Goyagala kuwandika byaffe nga bitandikira ku ggwe. Buganda erina ebyafaayo ebikusinga n'emyaka n'ejjajjawo gw'otamanyi gyali. Gwe kennyini mu 1924 omwezi ogwokutaano omwaka 1966 Mukama Obote yasindika omuduumizi w'amagye
Ida Amin Dada nga naawe mwoli ne mugende mulumba olubiri lw'Emmengo ne mulukuba era n'ebifaananyi biraga mu vidiyo eno walimu kati bw'ogamba nti oyogera ebigo by'otamanyi nja kukujjukiza kuba information tuli nayo nakano kaakano mayisitole tuba nayo The Kabaka's palace on the hilltop outside Kampala, and the battle began. The palace fell at dusk. The Kabaka apparently had escaped either before or during the fighting. Next day, the palace was set on fire, but in the Buganda countryside, the flame of rebellion is reported to be burning equally fiercely. Si yemmwe mukulu, si yemmwe. Si yemmwe. Si yemmwe awo. Uyo. Ka video kamu tetujja kamalayo. So onjagadde okutegeeza Museveni lekera okwebuzabuza nga afuka anaaba. Kati mwina mwenna kye mwagala okuwulira. Kanchi bannyonnyole. Ekyabadde mu lubiri olunaku lwajjo kyafumbi mutuku naye kambazzeeyokko emabega. Kino kye mwagala okulaba. Kambazzeeko katono emabega. Kino kye mwagala okulaba kambawe obuvu bwakyo n'obuddo bwakyo mutegeere bulungi nnyo. Kati wattu bajjajjaffe abaaliwo mu myaka egyo n'abantu Katonda bakyawadde obulamu abaliwo essaawa zino bakugamba buli gavumenti yonna eyeŋŋanze okusaanya Obwakabaka bwa Buganda efuna obubonero obugiraga nti egenda naye tebafaayo bulaba. Ekyatuuse kuwasaanya Carol Charles Peter Mayiga Ssaalonga Mulengejjaffe tobadde Mmengo tasobola kitegeera naye nze okusinziira kunoonyereza kwange ne bakadde bange bajjajja nga basingako emyaka bangambye bategeeze bazzukulu b'Obuganda aba Uganda nti buli omu woli wenyweze gavumenti ya Museveni esigaddeko akawuzi katono nnyo okusinziira ku kyabaddewo. Kino kye mwagala okulaba. Bakuuma ddembe abakuuma abakungu okubadde abo abakuuma Katikkiro Mayiga wamu n'abakuuma akulira oludda oluwabula gavumenti mu paalamenti Joel Ssennyonyi basanze akaseera akazibu okuddusa bakama baabwe okubatuusa mu mmotoka zaabwe mu bugubi obw'amaanyi. Abavubuka babunye emiwabo okunoonya webeggama enkuba wabula nga buteerere nga n'abamu balabiddwako mu weema ezibadde zigudde wansi. Ekifo ewabadde omukolo guno kyonna kibuuza amazzi. Okumanya kibuyaga abadde n'amaanyi n'ekituuti okubadde kwogererwa abantu kigudde ne weema ezimu ne zigwira emmotoka z'abakungu ababadde mu lubiri. Oluvannyuma lw'enkuba okusammukamu Katikkiro Charles Peter Mayiga asisinkanye bannamawulire mu maka ge amakulu agayitibwa Butikkiro n'asaasira abafunye obuvune olw'omuyaga oguzinzeeko omukolo. Tolina gw'osaasira makulu weewummuzeeko. Ekyo mbadde mwagala ngenda kibannyonnyola.
wabadde tenti yani esoso okuvaawo njagawuliza ka video kan tenti yani esoso okuvaawo tenti yani esoso okuvaawo kankabaddizeyo katono wulira bulungi nnyo nzize ndubavire ku ntono wulira yebatereza wano ebadde mukatikiro tafunya buzibu ye katikiro tafunya buzibu kuba ekyatonya yes eri mu lubiri emmengo kati omwana ono anzijukiza temuseka nyanako ono lipoota anzijukiza omuvubuka eyalipootinga poliisi lyagenda okusaawa enjaga ne bajja kumako omwo yagamba ng'emulaba wano enjaga ekutte abapoliisi bakutte enjaga era wetwogerera enjaga ekutte lipoota engeri gya lipooti azizza akatambi kanyombe nezijukira omwani ya reporting amawulire agali muna gati poliisi ekutte enjaga ne enjaga ekutta aba poliisi ye reporting ya reporting anyways out tuvuddewo Emmengo ekibuga Mmengo lwaki baziyita Emmengo za Buganda zasituse nga bwe zasituka ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokutaano 1966 olunaku Kawenkene Obote lwe yalumba olubiri lw'Emmengo n'alusesebula ekikolwa kye kimu kyalabikako era waayita akaseera mpawe kaaga gavumenti y'omumpembe Obote teyalusukka ekikolwa kye mwalabye kyaliwo ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokutaano 1966 alina jjajjawo nga Windows zikyakola oba amanyi ebyafaayo akubuulira ekikolwa kino kyaliwo ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokutaano 1966 waayita akaseera mpawe kaaga gavumenti y'omusibira mu Obote teyaliiko butyo kyazzeemu okulabika olunaku lwajjo ng'era omumpembe Wassanya Kalu Charles Peter Mayiga yeekobanyine Museveni basaanye obwakabaka bwa Buganda bukyazzeemu kitegeeza ki Emmengo za Buganda zisituse Wassanya Kalu Charles Peter Mayiga nga ne Nabugisi Mufungizi wandibaddewo waddeyo dda resignation letter otherwise ekiyinza okuggwa mu famire bakuggwe kennyini ojja kikwasaako emikono ebiri saako n'obugere 10 obwa wansi kubanga mu basajjamu abaaka bano mwewaliriza nnyo ne mweteeka ku bantu naye eyo yabadde live example ekutegeeza nti Obuganda busituse gye mwalimu abusibira wasibaga Obuganda nga olowooza buli kimu kyaggwa wabula tekyaggwa Emmengo za Buganda zasituse amanyi obuwangwa n'ennono n'asoma sayansi bwe bakusomesa sayansi nti mutenza ggulu bw'atenga wabeerawo Emmengo ensi kwe zitudde oba ensaniya z'ensi kwe zitudde bwe ziseseetuka kwe kuvaako mutenza ggulu kati eza Buganda ze bayita Emmengo zitandise okuseseetuka nga ne Nabugisi Mufungize kati Mayiga munnange ze nkusaasidde obudde wammwe Rwanda butuuse Obuganda buveeko tokyabusobola kubanga ebikolo by'obukoze biyitirivu nnyo kati kyekyo njagadde bate bw'oba olina jjajjawo nga Windows zo zikyakola mubuuze ekyaliwo ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokutaano 1966 kino kyekyaliwo kyennyini kyekikolwa ekyokubiri naye kiri ekyatuukawo waayita ebbanga ttono nnyo gavumenti y'omumpembe eyalumba olubiri teyabandalawo teyawangaala noono kennyini ali mbuyinza yali yeetabe mu kikolwa ekyo emisambwa gya Buganda tegyerabira ate abantu abatiddo tebeerabirwa kale n'olw'ensonga eyo
awo bwe mwadde mwagala okutegeera banyonyodde bulungi nnyo ebyafa bibagiddeyo bulungi nnyo mutegedde bulungi nnyo. Alright, tugenda mu maaso kati. Ensonga endala mu bikolwa byebimu ebyokwagala okusanyawo Ssaabasajja Kabaka mu nkola ey'akalogo kalenzi, mukimanyi bulungi nnyo nti mu Buganda Ssaabasajja Kabaka tawerekera baba bafudde. Ssaabasajja Kabaka tawerekera oba taziika. Ne mu buwangwa bwaffe Abaganda era omuntu eyeyita Nnaalinnya oba lubuga wa Kabaka era naye takola ki? Taziika. Naye omukyala Agnes Naabalamba oba Agnes Naabaloga oba Agnes Naabawiiki bagamba kinaabo kye bakimize, bagezaako nnyo okukyama empooza Buganda n'ennono okusaddaaka Ssaabasajja Kabaka mu buli ngeri yonna esoboka. Mwamulabako nga agenze mu masiro okukola emikolo egy'okukuma gombolola n'embalaga buli kimu akitegeera. Wepo gutusinza yi Ssaabasajja Kabaka waliwo saava eyaseeredde yabadde wankizo nnyo eyaterekeddwa mu masiro g'abajjajjaabe e Kasubi. Wabula ku mukolo ogwo mwenna mwagule bulungi nnyo. Omu eyeyita olubuga wa Ssaabasajja Kabaka takkirizibwa kugenda kuwerekera oba kutereka muntu yenna aba afudde, kubanga yabeera lubuga wa Ssaabasajja Kabaka. Wabula omukyalo ne gurupu yaabwe ya David Wasajja Sarah Kagere bakola ebintu bino okuba nti bakyamya empewo za Buganda oba emikolo egikolebwa bamusaanyeewo. Ndi wano otegeeza Abaganda abasajja abakulu be abansinga emyaka nammwe bensinga ngera bategeeza obuwangwa n'ennono tebwerabira. Nzize ebbanga ddene nnyo nga mbategeeza nti eyeyita Nnaalinnya oba lubuga wa Kabaka oba Ssaabasajja Kabaka Agnes Naabawiiki oba Naabaloga si mwana wa ntumbwe za Ssekabaka Muteesa. Bano beefuutiisi ne Sarah Kagere ne David Wasajja. Yensonga lwaki obulombolombo n'ennono bwagamba nti abumanyi wamulimu okutuukiriza wano. Ssaabasajja Kabaka alina gwe mutikkira ne ku lunaku lw'okutikkira gwe bayita Kateebe, oye bamubuzaawo yali musajja tuyaddeeyo. Ono Agnes Naabawiiki omukyalo tateekeddwa kusemberera Ssaabasajja Kabaka. Njagala ogenda obuuza famire ya Walusimbi Mpango babuuze omukyalo ono baali bamuzaala yalina ensimbu, yali musimbu teyali, wabula ensimbu zino zaatandika omukuba okuva lwe yeeteeka mu kifo talina kubeera era musimbu. Omusimbu tasemberera Kabaka. Omukyalo ono bwebamukuba badde mu kuziika ate si gwe gusoose ayeetabe mu mikolo gy'okuziika mingi ekikakasa nti si ye lubuga wa Ssaabasajja Kabaka, wabula beefuutiko bwefuutiisi. Bannaalinnya okuli Nnaalinnya Kagere, Nnaalinnya Lubuga, Nnaalinnya Nassolo, Nnaalinnya Kigga, Nnaalinnya Nakabiri, Nnaalinnya Diana Teyeggala, Ssaabalangira Godfrey Musanje, Abalangira n'Abambejja, Basava ne Bannaava, Bakiweeweesi, Bakibeebo n'abantu abalala bakuŋŋaanidde mu masiro ga Bassekabaka e Kasubi okutereka Ssaava William Ssennoga Bulega mutabani wa Nnaalinnya Lwantale. Nnaalinnya Lwantale mwana wa Ssekabaka Daudi Chwa era ye Nnaalinnya wa Ssekabaka Edward Frederick Lwangula Muteesa II. Abazzukulu ba Nnaalinnya Juliana Margaret Lwantale nga bakulembeddwa Bakiweeweesi okubadde Michael Kalisa Mukasa ne Joanita Nabweteme nga bakozesa essimu balika akatambi k'amaloboozi ke baweereza okuva emitala w'amayanja ne beeyenza Ssaabasajja Kabaka olw'okulabirira taata waabwe mu ngeri zonna n'obuyambi bw'ensimbi enkalu bw'abadayisa mu kitongole ky'enkuluze okumulabirira n'okumujjanjaba. Omusumba Kiweeweesi Kyazze yakiikiridde Bakiweeweesi era ono yeebazizza Abalangira, Abambejja n'abantu abalala. Weesirikira ndukuviire ku ntono. Saava eyaseeredde abadde saava wankizo nnyo, wabula David Wasajja Apuli, Sarah Kafuutu oba Sarah Kagere, Agnes Naabawiiki Naabaloga ne gurupu yaabwe balina omuze ogw'okulemesa buli muntu yenna ow'enkizo akwasaganyizibwako butereevu ku Ssaabasajja Kabaka. Ne batandika n'okusunsula mu bube bamanyi nti baabwe n'abatali baabwe. Saava ono abadde avunaanyizibwa butereevu ku Ssaabasajja Kabaka, naye Saava ono yatuuse okugeya oba okugenya n'okubanga yatuuse n'okubanga Katonda amujjulula
ng'ekituufu kiri nti omutanda wa Buganda abadde talina kikwata ku Savo ono obulwadde bw'abaddemu. Bagenze omutegeeza wattu ng'obudde buweddeyo era nga anaatera okweyunga ku bajjajja bamusookayo. Era mu ngeri y'emu Ssaabasajja Kabaka olwategedde nti muzzukulu wa Buganda, muzzukulu wa kitaawe yagenya nga tategeezeddwa, kyamunyiziza ng'omuntu era n'alagira bye yalagidde okugenda okukola ku nteekateeka zonna ez'okulaba nti ebirimi byonna bikolebwako. Omuli okusasula ebisale eby'eddwaliro yabadde afuna obujjanjabi, saako n'okukola omukolo gwonna gwe mulaba ogw'okuba nti Savo ono yawummuziddwa ng'ensimbi zonna zaavudde mu nsawo ya Ssaabasajja Kabaka ng'omuntu, naye ng'ate abakyala bano abaatudde ku mwanjo baali baazibira ekyama kya Savo ono okuba nti talina kutegeezebwa ku Ssaabasajja Kabaka mu ngeri bw'etyo. Naye bw'obala nga batudde ku mwanjo weewuunya. Kyovula nabagamba nze sigenda mu ssabiro, sigenda mu ssabiro, situula n'abakolobero, situula n'abakolobero nedda. Oli yasuza sse omuntu azze asabe Katonda, oli yabbye ettaka ly'omuntu ate nze nsabe naye mu kyaki, oli yaloze omuntu nze nsabe naye mu kyaki, ono yaloze muka mwana we, ono yaloze mujja we, ono yabbye ebintu by'omuntu. Nze bano batudde mu maaso kubanga bamanyi nti bibaleteddewo ng'obujonjo, naye ng'ebikolwa bye bakoze ku mwana we butamutegeeza, kutegeeza omuntu amukwatako nti munnange muzzukulu wa Muteesa ali mu mbeera eno nga tebakkiriza, kati essaawa zino batudde ku mwanjo. Kintu kibi nnyo bakazi mumwira omutima omubi. Bwe mutyo mwali mwagala okusaanyaawo gwe muyita ate muganda wammwe ate nga mwali mwefuulira ne musala ate mukola ebikolobero. Muli basajja n'abakazi babi nnyo. Tetugenda kulwayo. Kale musaasire nnyo empologoma ya Buganda ebizibu byerimu na butya baani bayinza okwesiga. Byonna zze mbyogera ebibaddewo okutunda amataka, naye nga kino kyonna bakikola okusiiga ekifaananyi eri Abaganda nti Ssaabasajja Kabaka Obuganda yabuvaako, Obuganda eri ababuddukanya nge baagala. Okugoba abantu ku mataka, okutta abantu, okuwamba, teri anyega, n'amataka gonna ag'enkizo ne gatundibwa. Wali weebuuzizaako lwaki mu Buganda waliwo amataka fuuti 23 gonna nga gali mu Buganda gatundibwa? Abantu abayita ba property agents nga gonna buuza amataka ago bagajja ludda wa? Simanyi ba TikToker, simanyi ba radio presenter, simanyi baani amataka ago ge basalaasala ng'embuzi y'omulumbe, atutte eddiba alitutte, atutte ebyenda bitutte, atutte simanyi buli omu atwala kyayagala kubanga ettaka erimu ku mataka Ssaabasajja Kabaka agaamuddizibwa nga bayita mu Buganda Land Board. Kati amataka gano gonna bagatutte okuvumya Ssaabasajja Kabaka.
omuntu wotuukira okukweka omuzzukulu wa Muteesa atuuka okufa ng'oganye osasula ssente wabula bwe yafudde n'ojja kumuli sigenda kulwawaawo awo tuvuddewo. Alright. Nsaba okuluma kutukwa Ssaabasajja Kabaka n'omuloopera. Manyi oba oyinza okuba ng'omanyi. Ssaabasajja Kabaka nsaba okuluma kutuuka n'okuloopera okutegeeza nti ebivuyo bingi ebikolebwa abasajja bamafiya bali Mmengo. Omuli okutunda amataka ag'ensikirano nga bagambaza ebyapa ebya freehold ebya public land nga bagatunda. Ssaabasajja Kabaka nkuloopera nti wootali abasajja bano erinnya lye balifudde ekizanyirwako bakole ensimbi n'okwegaggawaza. Mu katuubagiro kano akaliwo ng'azina n'owenkufu Wasanya Carol Charles Peter Mayiga Ssaalonga Mulengejje n'abamafiya bali Mmengo beekobaana ne gavumenti y'omumpembe Yoseriti Baabulwa okugyako eddembe ly'Abannayuganda bonna nga saawuddemu nti Baganda mu nkola ey'ekimpukumpuku okubatwalako emmwanyi. Oyo yenna Katemba gomulaba okubbati Valley abadde musasulira nga muzannye. Ebigambo byayogeddwa byonna mubitegedde bulungi nnyo kati nze ndubavire ku ntono mutegere bulungi nnyo. Nsaba okuluma kutukwa Ssaabasajja Kabaka mutegeeza n'omuwaabira mutegeeze nti erinnya lyo n'erinnya lya Buganda balifudde bizinensi nga buli kye bakola kyonna bakulembeza ggwe naye ng'ate tolina ky'omanyi. Nsaba okutegeeza nti ekitongole eky'obwannannyini ekiyitibwa Mwanyi Terimba Mayiga akikozesezza ng'akozesa erinnya lyo okukola bizinensi ze ez'obuntu ebayayi banne abali Mmengo. Era nga we twogeredde essaawa zino abantu bano bakoze obuvuyo bungi nnyo. Era baatuuse ne kussa eritandika okwagala okutiisatiisa abantu aboogera ge nandiise ebitundu 6 ku buli 100 nti mazima nkwata bulungi. Baatandise n'okutiisa abantu aboogera amazima ebitundu 6 ku buli 100 nti bagenda baggulako emisango okwogera amazima amatuufu ku bo emivuyo gye bakola geegaluwa. Mwenna abasinga obungi abadde bangoberera nzize mbabuulira ku kampuni gye bayita Mwanyi Terimba era buli kimu nga nkibategeeza. Kati abasajja bano kambaddizeyo katono nnyo. Omukyalo gwe bayita Jeni omulaba oyo ye State House Controller akontrolinga finance ezikola mu Buganda ne kuba politicians abali mu Buganda. Amwita Jeni Balijje oyo. Ku lunaku luno nga bali Erweru yawa Ssaalonga Mulengejja miliyoni 400 era baaziwa miliyoni 413. Ekigambo ekyo bakiyita batya? Kino bakiyita Mwanyi Terimba Project. Mwanyi Terimba Project. Awukiria ono Jeni Balijje Kuraje yewa Jeni Kuraje ono Wasanya Carol Charles Peter Mayiga ne ka group ke weyava n'atugamba nti Abaganda mwenna abanja mu 7 mutalo Luwero mumala biseera mugende mukole abandi badde babanja bafadda kati muli bavuka mugende mukole n'akudaala. Nabalaga nti kampuni gye bayita ya Mwanyi Terimba bagiwandiisaako ne bamala bagijja mu makampuni agawandiisibwa. Era yali dikoyi okuba nti bano bakolagane mu 7 okujjawo emmwanyi zijja ku bantu ba bulijjo. Ngenda bazannyira akatambi kano mukawulira bulungi nnyo. Kola kati kampuni y'Obwakabaka evunaanyizibwa ku kugula n'okutunda emmwanyi eya Mwanyi Terimba Limited etandise okutwala emmwanyi ebweru w'eggwanga ng'emmwanyi ttaani 21 ze zitwaliddwa mu ggwanga lya Russia.
emmwanyi zino ziterekebwa ku terekero ly'emmwanyi terimba ekyaggwe mukono ku kyalo Kiwanga ng'eno ye wasuusulibwa emmwanyi okukola mu kaawa. Jonathan Mutambuze akola ku bya kitonzi alaze essanyu olw'obuwanguzi bwe batuuseeko nga kati abantu bangi bajjumbidde ekiragiro ky'Omutanda eky'okwettanira okulima emmwanyi. Essanyu lyennina lyamu Kiwagonja nti konteyina yaffe ey'emmwanyi terimba. Njagala omuntu omu bw'ati oba mulema yali alabeko Ssaabasajja Kabaka ng'alonkinga kampuni gye bayita emmwanyi terimba era ng'agenza okuggulawo essunsu lye ly'emmwanyi. Omuntu omu bw'ati vidiyo esosega nti emmwanyi baakola ki baazitwala luddawa baaziguza Lasha ttani 24 nembalaga kino ekifaananyi nti Jane Kulaje yabawa sente meka milioni 413 za mmwanyi mmwanyi terimba project. Kati lwabadde terulubusa abasajja n'abakazi bano tebaagala muntu aboogerako mazima. Wasanya Court Charles Peter Mayiga bwe yabadde ewa Muswati mu Maserengeta Africa yayogedde ebigambo bingi nnyo. N'agamba nti muleka okuwuliza information entuufu ku mikutu gya CBS egya BBS banaffe ne mutandika okuwuliriza bamawagale batudde ku kafomu eggulama. Bamawagale batudde ku kafomu eggulama bayaaye tebalina byakukola. Lwaki mubajjako information? Nakugamba nti Kabaka bamuwambidde ku kisaawe nadi ne mukkiriza nengulaba kisoboka Kabaka omuwambira ku kisaawe. Kati Mayiga kakujjukiza Kabaka sirumu akasooka okuwamba. Mayiga buli muntu gwotegedde nti bamuwadde wa Katikkiro oba owaliwo oluvuvumo nti agenda okufuuka Katikkiro bw'otamutiisatiisa akomekkereza afudde. Ow'ekitiibwa ennyo Kato Kajjubi ali mu Amerika yategeezebwako nti agenda kufuuka Katikkiro wa Buganda bwe yalinnya ku kisaawe entebe teyasukkawo. Va Kato Kajjubi yali mu kkomera waliwo ekitiibwa Kato Kajjubi yali mu Amerika baamukwatira ku kisaawe entebe era Mayiga yakirimu ne bakubya omusajja okumala ennaku mpaka bakuba enduulu omusajja ne bamutwalira teyingira mu Uganda yaddayo n'alinnyirawo paka Bungereza nadde mu Amerika n'atuula. Kati bwe muba mwawamba Kato Kajjubi nga bamusinyako nti yagenda okufuuka Katikkiro kati ate onyumya otya kankujjukize era nze atudde kafomu eggulamu. Tweyanzizza nnyo munnaffe Kajjubi Fred Lumbuye webali tugamba birungi bigambo ebigatta ku ggwanga lyaffe era ebitutwala mu maaso. Tulina okugeza nti Abaganda ffenna abaagala okulaba nga Uganda eno ebyenjawulo era nga tugirwanirira ebigambo bino tubiwulira tulina kuleka abantu kutukubyeza eggwanga lyaffe ate nga buli kimu kikolebwa kiraba era buli kimu kigenda mu maaso nga tulaba. Twakola ensobi n'ate tukkirize nti tulina okulaba nga twemwamulako ensobi ezaakolebwa zonna ne tutereeza eggwanga lyaffe. Uganda eyawamu ye Uganda etambula era Uganda eyawamu